banji benfiiriddwa okubeera mikwano gyange ng'ekitusse omukwano ne gutanywera. Nze siri mu bizinensi ndala, ndi mu Katonda. Oli ajja gye ndi n'agamba olabirira radio 6, olabirira TV, olina abantu ekitone nnyo abantu abakufollowinga nga babeerako buli lunaku tebakka wansi wa milioni 2. Kati abantu abo tulina okufuna engeri gye tubajjamu ssente. Tuteekwa oba tukolewo ekintu gundi. Nanoonya simugamba sijja bikola. Naye alaba bulabi nti ejja kwennyula. Nze njagala Katonda, siri ku birala. Siri ku birala. Investment ze tulina tuziyina wamu. Ze zino media ze tuliko. Era twagana okumala galanga buli business kuba tetuli mu kayola wa sente. Ffe tuli bavubi ba myoyo. We are soul winners, not money makers. Ba money makers je bali mu nsi. Nakulaga nti ayina eddiini. Nakola TV oba radio. Ngabulako kimu kuteekako bakazi beetunda. Ebisigadde byonna nga kwebiri. Yeah. Si bwe tulife. We mind. Tufaayo. Nawe bw'obanga okola emirimu. Fangayo. Ojolaba abasabi ng'omuntu tagwa lankyawa talwala. Talwala.